nkulabye ng'okola contract ne wife be ki ekiri emabega wa contract eyo ensonga lwaki sadisclose nze nti client owa contract ayagala kukola ki disclosing era kyobola abasinga mwakitutenga but you are signed under naye mpaka records si just studio oba recordable naye agency as well nti some companies babayitamu nga balina bye baagala nti oba nina omuyimbi gwenjagala nkolere kino omuntu nseeko and the CEO Wakibenda and the person who signs is Wakibenda CEO so kati bayitamu mpaka records okunoonya media Jasmine era that's why mwalabye nga signing ku mpaka that's the contract ne client wange oyo they will bajja koyo soon mujja bimanya era nga CEO wa mpaka records kyobola yabadde akola kino kana naddayo akafaananyi nenteekako nti waliwo ekijja kintu kinene media Jasmine mpaka bakusayininze watandisa okuyimba mbw ate gwe wanolya mukyala wa Ikibenda byatuuseeyo yonna mulina obwangu nze mbatya naye nga kituufu oyinza n'okumbuza ekintu bwe kityo sikiwiranga nako ekyo nkiwudde okakasa anti oba atandika okukwatagana ennyo ne bagamba oba gwe kuva contract gye twasayininze yanooba yaani Julie my baby mama I don't know simanyi namanyi oba yanooba kirina nakyemanyi I don't family ebintu by'abantu ebyokukola ebyo sibimanyi nze me and Wakibenda twemanyi like waliwo abayimbi abamu nga bo kati Wakibenda yali akajaja ne kabitike kali ka Superman oba yali neshiba twali bisala bya team notly of course twali friends kwa nange then nalinda family ojukira so yeah we have been friends for long naye buli yali naliko ne fit family interview yo now that chimayi teiza mubulamu natali dia teiza bulamu ne fit family ne mugambo wani omukyala ennaku zonna temukyatambulamu yadduka ekikumi yadduka budusi nga woyogera ku Lydia Jasmine yadduka ekikumi ennaku zitanyitako eyanyono olunyo bumanyikuyana Lydia Jasmine ngadduka bwati nadduka navaawo naye mwanga temukyataawo kakiraba ndine grenade kuba tulina oluyimba we are pushing a song twalina oluyimba ne fik nga we are pushing the song okitegedde and we are promoting the song kati wamunaddamu okuba oluyimba era nga tuddamu nga tutambula tena because Collable muba mukola wamu kyempuganye nti Collable olina kola namwali mweyagala kati nagambye watubuzaano ne grenade tugamba abantu abamu babakola nga bamukwano abamu bakola ne bedeetinga which is not bad see I'm not confirming anything to you I'm just telling you so but for me nganze as usual zomanyi ebyange bya relationship sibikola ki naye dikenza otokolangako naye kayimba oba wakola naye senga tewakawulira lwaki yate ye bamukusibako ate nga tokolangako naye kayimba anti simanyi sibako busibi simanyi Eddie Kenzo is my friend for a long time kankomaawo kimala friend kyokka I respect him so much nge tomurespecting bintu byakoledde industry okitegeera tesate oluusi bambi mukitwala speed kati ogamba bye bawandiika bye bikyamu muba mwaganya olaba abantu betulabire nabo ndooza bafani baba baganya bambi olaba abantu baffe naye time bwetuuka entuufu time etuuka nga ina okulaga abafani bo nti banne mbabuulire ono yono time ejja kutuuka kati ye enaatuuka DVD tenaba myaka ng'emeka okuba ey'embaga alimanyi busaba embaga jo tugyetaaga tusooke embaga tudde mu kuzaala embaga tuva mu mitendera embaga eyo simanyi mukama ya planinga ne mukama akola naye nga yagisuubira mwebazze lwakiŋŋoma otuula okuzaala nze buli omu amanyi Lydia Jasmine amanyi nti naaganya abantu yinza obutazaala